Kasongo mbona wewe mugali na ba Kasongo mbona wewe. I had these boys Baumarukiseka. Those ferias balumbuye mbubage mbwa mu state agent. Junior and state agent waliwo attachment is the now is that news that Junior am a state agent? Yes I am. You say abana Baumarukiseka the likes of Lumbuye penge kati ebyeyo bibatuddemu bali nyenyonya out of excitement. For us we are here resting Olieyo okola gwa kwasamirira. Hey, abo ba state agent. Yes, me am a state agent. Said that tutuzifuna fenna ewafande nabimanyi every Thursday. That is that news. What's wrong with working with the state? Abantu bali mu America bakolera government, abantu bali India, abantu there's nothing wrong with working with the state. Gwegiro ovuga ubazo. Burunoke oyo muvubuka Burunoke ojalaba nga waliwo embeera zino okubeerawo bakuleetere mbusimanyi yayombye n'omukazi yamufunisiza olubuto biki egyo mirimu gya siteeti era abaana abo basasulwa. Umarukiseka bw'oba oyagala tukwatire n'ekkubo tujja dikwata bro. I usually never reply people. Nze nalowooza this guy Lil Puzzle is joking my friend. Owairiza wachi owairiza blood ufachi singana li state agent zingomanyi sente zenina gwe Bumarukiseka singomanyi nyumba zenina singomanyi motoka gwe jenvuga Bumarukiseka nchi yabulamu ngatabulamu nga muntu kujjo nsala kuwa n'ebigambo onjogereke bekisiru mbo nkyaya abantu. Mwana Umaru eri kubo lyokutte kambo ennyo oba lyagala tukwate kansuke nkwe brief inze president Kyagulanyi talina wansanga nitutatuula ffenna nitutayogera from all secretary general Rubongo yamwe musanga awantu tuyimirira ne tunyumya n'abaana abo bonna beetolodde president bakimanyi how much I love him. When Briella lost her mom, omu ku bantu abankubira mu industry eno yali president Kyagulanyi. Era okuva olwo ningamba he earns my respect and my support. Dani Magic na nsibanga naye wali wa EPAS muganda wange. State agent. Singomanyi sente zenina gwe. Singomanyi ne motoka gye nvuga. Singa nali state agent gwe. Kisajja gwe waayiriza anti oyagala bintu byakwogerako Umaru. If that's the direction you want to take, can reversing it back. Nze gwogamba diverting. I am one of the artists that has spoken about injustices. Tutandike ku corruption. Genda ku Twitter handle yange. Tuve mabega kuva mu kalulu. Inzize njogera NUP President Kyagulanyi because that's the man I love. Sekwekanga konze. Kunsonge kwatagana ku President Robert Kyagulanyi n'ebisonga z'abantu. Ensonga za airport nze yali azogerako wano gwe kirenzi gwe Kibumarukiseka lekera okusala ebigambo man. If that is the direction you want us to take, we shall take it. Naye togenda tugobako Bobby Wine with your stupidity n'okuwaayiriza abantu bro. Nze sikumanyi gwe guy gwe. Sikumanyi. The only person I talk to ku bantu aboogera ebintu, I only talk to Uptop boss because he has sense in his head. Uptop taswavayo n'awaayiriza abantu mu bintu bya kisiru. Oshegera. One time nali ku supermarket yawe ekyanja ku Crown supermarket. Nintambula. Ngendola waliwo omukyala ntapinga ku kibegabega. Ngendo kebera. Nali simutegede namutegera nambuza how are you Bruno ngayambadde enkofiira. Mba mpulira mu background ng'abantu bamuyita first lady biki. Ngeno mwetegereza nga Babi ninzeyo ni mubuuza bulungi. But do you know why Babi stepped out of her car to come and say hello to me? Because they see the work we have been doing online. Gwekiseka mbadde nga njogerera abantu mbadde nga ndi kusaidia nupe era nkyagirikira sirigivaako okitegeera ebyogena no yasame byekisiru teri ayagala muntu kumwogerako nze ebintu mbadde nkyabagamba ebintu kakongo omuntu I don't want them to ever happen to anyone. Sikira ku macha njagala abantu kunvuma Gwekiseka sikerangako goloza nze ayagala engeri how these women come out and present my brand. You think
What amount of money would pay for that? Do you think I want it? Do you know how my close friends nurse my wounds every time? Most of the times when I enter maybe ebintu. Ulukoveyo mbunde ndaivatinga abantu. Mwana chigaigo lichisiru bro. You're so stupid. Blood. Yogera kuba kasuku kuba bote bajja kuddamu, but me I will reply you. I have suffered with a lot of stupidity. Buli agala okujja awayiriza nze. Banzi bya awayiriza Bruno K. Simanya bichi awayiriza Bruno K. Buli munafu erinya nange munafula muntu wa kutosinga left right and center to play with my name. Chintu kitono nnyo bwe kiti ekibaluma boys dormitory. Small shit like this. Nze nafuna group y'abalenzi. Nembagamba mwirage one love, mweyagale. There are no ill intentions. There is nothing like hate. There is nothing like state money. Gwe chiuma lwo chimanyi nti nenkera ku machanga nfuna sente za state. Gomanyi how I can be. Gomanyi how I can be. Omanyi bintu byenyinza okukola. Ninje yanga nze. Sikwata nkonze na kusente za state ate sagala na zikwata. I will make my own money. You are the worst enemy to President Robert Kyagulanyi gwe kivubuka gwe. You are the worst enemy with your stupid propaganda. You are the worst enemy. Abana basinga babetolodde president bachimanyi the real people that love him in the industry. Gwenzo ina chongamba ku president Kyagulanyi. Igwe. I told you I love, even my close friends know. Nete chingana kubuza muntu wa NRM. Mushtegera. Sibalina akobuzibu, but they know who I support and who I love. And that's my opinion as me. I do not impose my opinion on other people. They have a right to choose whoever they want. That's them. Seka, if this is the direction you want to take, njakukuwa obude bro, tujakwewo obude, if this is what you want. If this is what you want, ojaku nkolera live ologulo na nkolera live ologulo. If this is the direction you want to take. Guys, musanyufu, I usually don't reply people, but this guy, Umaru Chiseka, like, guno mwaka, natandika no yomuwala jali ya kukumbukira, nze guno mwaka sigena ukiriza muntu yena kumpairiza, abantu bampairize banga dene banange, musasiri, abantu bampairize banga dene, nensirika nendeka abantu okuzanyira kulinya lyange. Njimanyi ogena kuntumira obwo buntu bobobera na mu group, but you know the truth. Nze omuntu amanyi na genda okebere page yange. Kunsonga ezikwatagana n'abantu. Genda ku Twitter. Obuza abana ba Twitter who are one of the artists who stand with the people. Ensonga z'abantu wezijja. I am one of them. One time I even called out fellow artists. Ne magana mwe bannange muveeyo twogerera abantu. Mwana gayi gwe. Ani yalya? Yalya oba teyalya? Kyetwagala okumanya. Yalya bw'aba teyalya mutu we yalya. Yalya bw'aba teyalya mutu we yalya. Kyekyo kitwagaza ku poliisi n'abalamuzi. Kubanga ku statement ya victim ffe kwe tukyayimiridde yalina gw'apiininga nti ye yalya. Omukulu Balamu taata tweyanzizza. Ye gwe minisita w'abaana omutuufu gwe tumanyi va kwoli. Ye gwe minisita w'abaana omutuufu gwe tumanyi gwe wali olina okwogera ku nsonga zino. Hey, maleke bave mu ministry yo. Bakuleka okola ebibyo. We bali kwogera na kubatiisa. You know, sometimes mamu bye neewuunya nengamba kati ono waba behaving like this nga yasoma. Then abakuba nga teyasoma. You claim to be an elite lawyer. I mean, Owomugundu, and you come on a public platform and threaten, and you even insult. You're not desikira bangana enkwano. Basomera wobo bwaloya unabaana bano. Kubanga ata wafuuse lemmani nganze. Tatamanyi mateeka. Nawe no sobola okufuuka suspect mukwano mu kintu kino ekya threatening. When the hunter is being hunted. Nayenga ekibuuzo kyaffe bamaama bannakazadde b'eggwanga abalina obwana bwaffe bwe tulumirirwa bwe tutya ennyo okufuna ebizibu tubuuza ani yalya? Yalya
oba yali abamuwayirizanga yali amulala. Is the eater oba this eater is wild and there is another eater mumutuwe. We want that eater. Is the eater the eated oba? That is all we want. Mukulu bala mutwe yanziza tata. Polisi yekatu ebadde planning akusiba mukazi ate yinza kukikola. Tejja kukikola. Basaaga. Okujjako nga bagumiza kiri omuntu omu yatugamba izo system tuziyitangamu. Engamba mama moloza mu musoseeyo. Olaba basiba muganda wa mama Kataha. Tegwe muganda munnange. Bakutaddeyo dda. Muntu agenda okumala kwasimula okumaliriza ng'oli munda. So, but the question is, did he eat or he did not? If he didn't, then who did? Tuagala eater. Did the eater eat? Or someone else ate? That's what we want. Yalya, teyalya. Chitwagala okumanya tukoye abantu abatukwatira abaana tukoye. Mpazi nokureminga kaba abakulembeze ku mitendera gyonna kamubeere wa ddiini mufune ba PR. Abakulembeze mufune ba PR mususse okwokya. Abakulembeze mufune ba PR mususse okwokya. Nze ngenda kugaba pro bono services zo ba PR for 3 months. Mufune ba PR. Abakulembeze abamu at your levels mwine mtu mtekyayinza kuleeta mu ngeri y'abalemaani okuviira ddala ku bannaddiini mufune ba PR kubanga munnaddiini gwe twasembayo owulira ku ssimu yayogera mwabiwulira byamalamu amaanyi ate niye yazzeeko naye yayonoonye ebyonoonyo n'atali mu ddiini. Mufune ba PR kintu kikulu nnyo and avoid wanting to trend so much. Ennyonta y'okutrending eyo nayo mugikomye for God's sake. Stop it. Because you want to trend, okay. Why don't you trend in the right way? Why? Mufune ba PR on a serious note. Uli nali ngamba ba business. Ndi mufune ba PR. Nga si mu bubi. Because most of the time ekintu ekikutuukako nga gwe nannyini kyo oteekamu feeling nnyingi. Weekanga oyogedde ky'otaali yogedde ng'ojja kumala obusungu nga bukkakanya ogambe kale kino nayogedde kyaki. So bw'ofuna PR wo omubuya kye wali agadde okwogera ye n'akipolishinga in the right way. Ne kituuka ku bantu. Mukomye okwogera kulwokubanga nga mwagala okutrendinga. Nakitegeera. Gwe tunyonyere bwe twakunoonyerezaako bwe gwengaani muno mu Uganda mulimu abantu amanyi amateeka nga wadde banaku naye nga bagamanyi nga asobola okwetimbamu mukwano n'omuwulira enzito wa musango guno gwawudde abantu bannange nze n'abantu badde manyi nga bakinywi kimu naye ng'ennaku zino beeri omu ayita ono n'ayita eri nibaga lwaki mufuna sayidi tomufuna sayidi gwe beera wakati awo ng'oyogera ndowooza yo gamenze ndowooza bwenti n'oli agambe ndowooza bwenti nange gwanjawuddeko abantu bannange naye nga ekikulu twagala kumanya yalya bw'aba yalya abonerezebwe teyalya bw'aba teyalya eyalya aluwa abonerezebwe. By the way, kino ekintanira no kibagamba Hajati teyakwata bbaawe ng'ali ku mwana we kuba nina eyabintuuzizzaamu teyamukwata sikiwulirangako mu bigambo bye ye agamba abaana be baamugamba kino kibaddewo ne badduka ku ddwaliro ne poliisi toza hawadzi ate n'ekirala kye nazudde mu bino byonna Hajati Zuula ne Haji beyagala manyiga mpedde kyova olaba sivuma Haji sivuma Hajati
nsaba justice nino gye binaggwera omusibe amaze okukola obusibe ngadda waajatiwe simanyi oba byendaba byemulaba naye nga nze all I want to say is please parents muli bangi abaana bakozeseddwa ne musirika omukulu Balamu njagala okutegeeza waliwo omwana ali olubuto olwataata we yagamba bamuggyemu embuto eziwera tubalete tunayingira mu nsonga yo kuba batugambye tuyingira nnyo mu nsonga z'abantu naye mukulu Balamu waba waliwo asobola okutuusaako oyo omwana nja kujjako mu kabokisi ko anyway singa nfuna contact ye yakola story nenjikuwa ekirala waliwo akaana akalala akato kavunda wansi kakozesebwa musawo wa kinnansi poliisi yo yali eganye okusiba omusawo w'ekinnansi ng'egamba omusawo bamutya naye nga bakkiriza yakwata omwana ne medical report yaliwo era nga n'omwana alumiriza nti ono gye bandekanga yabadde akola ABCD. So bazadde bannange tuve mu bintu bino ebyokusaagamu kikwata abaana waali kino ekintu ojja kitegeera nga wakimaze yingirako wuwo but don't wait for it to come. Do the needful. Tukivumirire bannange kibi kikwata baana kibi kikwata abantu kibi kikwata abantu kibi emirundi 10 tuleme kutiranga ku bantu kuliiso kubanga ono mwami wange ono oba muganda wange oba ono mukwano gwange oba ono munnaddiini ebyo muwoza tugituulangamu ne tugimala abaana be bakakuba nyaabwe bullshit. Ffe busiwe buwanga bwaffe n'empisa zaffe era sige mateeka g'eggwanga lino. Mumanyi lwaki ensi ezitabiziza bazaala ebyanayana kubanga bakkiriza incest okubayingiramu. Kitegeera tukirwanise kikwata abaana kibi so ani yalya eyali akwatibwe avunaanibwe.